Embeera y'abalwadde ku Cancer Institute ye Mulago yeyongedde okwiraliikiriza olutalo lwa Institute okuggwamu eddagala ly'obulwadde erisinga okozesebwa mu kujjanjaba kkookolo. Bakuwa eddagala oba bamawagulagula? Awagabirwa eddagala lya gavumenti giyite pharmacy wasangiddwa abalwadde bangi wabula nga ekibaweebwa kiri kimu kyokka mpeke zikendeeza ku bulumi. Before they give you treatment, but sometimes when you come, the treatment are not there. Then they tell you to come after a certain period of time. She's saying she gets the medicine from outside the hospital in a first pharmacy. She's a private pharmacy. Abalwadde bategeeza nga tebamaze emyezi 3 tebafuna ddagala okujja kubateekako omusaayi n'okubasindika okuligula bweru eddwaliro basooke babajjanjabe. The doctor prescribed for 3 months, but the medicine was not available. Then I was given for 2 weeks to go and take. So in between that time and now, I've not got another batch of the treatment. So you got to gamba. Eddagala lino teririimu waliwo lye batabulamu balyoke batujjanjaba. Abalwadde bongedde ku eddagala lya kkookolo lya buseere nnyo nga litandikibwako liba ku mitwalo 3 okuddawa buli kye bagambe nti kibakosa nnyo. 30,000 shillings. 30,000 shillings. 30,000. It is for what? It's for cancer. Abamu beewuunyiza eddagala lya gavumenti liriraga okutuuka n'okubagwa ku bitanda okuligula bweru eddwaliro. Ekibangirizi kya Cancer Institute kumpi kyonna wasangiddwa nga wajjudde abantu abeetaaga eddagala nga n'abamu ku balwadde balabiddwa nga bali mu kugaanya empeke okufuna ku bwerero. Akulira Cancer Institute Dr. Orem Jackson ategeeza nti emyezi 2 emabega baafunayo ku ddagala ttono ery'okuwa abalwadde bo ne liggwawo. Akasizza nti kituufu eddagala lye bawa abalwadde mu kaseera katono tewali wadde empeke era n'agamba nti bali mu kaseera kazibu ddala. Yes, it is true. We don't have medicine because for the last 2 months we did not have any delivery. And a few days ago we just got a partial delivery. And that was just a drop in the ocean. So as we speak now, we don't have. Agambye nti eddagala lya kkookolo lirina kukolera wamu nga singa olyawula kiyinza okuleeta omulwadde obuzibu. Patients have always gone out of their way to buy the others and to bring it so that we can give treatment. Because if one element of the treatment is missing, you cannot give it without the others. It's like a team. They work together. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kugaba eddagala ku Institute kuba buno obulwadde bwabulabe nnyo eri obulamu bw'obuntu obwetaaga obujjanjabi obw'amangu. Well, the government has done its part. The government has provided a budget. I think the only thing is we need to make sure that the system for utilization of that money is improved. Yabazizza abalwadde abagumiikiriza okumala ekiseera nti yokka n'abasaba okwongera okuguma ku nsonga eno nga bwekolebwako. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.